Gavumenti ng'eyita mu minisita wa Kampala Betamongi ng'eyambiddwako ekitongole kya KCCA Ssabbiiti ewedde baalabiddwako nga bagenda mu butale obw'enjawulo okusobola okuteeka ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga mu nkola, wabula baalabikako nga basika omuguwa n'abasuubuzi. Olunaku lwaleero ebyokwerinda bikedde kunywezebwa mu bitundu by'ewa Kisekka mu buli nsonda, engeri gye kiri nti minisita wa Kampala Betamongi, RCC Farida Mayanja, abakulu okuva mu kitongole kya KCCA wamu n'abalala babadde bagenda okulabikako mu katale kano okusobola okwogerako n'abasuubuzi b'omu katale kano okulaba nga batuuka ku nzikiriziganya. Minisita abaddeko ne byategeezezza nga yeesigama ku mateeka wamu ne kye baagala okukola mu katale kano nga bw'atunnyonnyola. Which you would have used like payment of premium, ground rent, the law mandates that when government is taking over, they compensate all your expenses. We are willing to sit down and talk and see how to accommodate them together with the remaining vendors. Wabula oluvannyuma lw'okwogera kwa minisita wabaddewo okusika omuguwa wakati mu kwanja ensonga zaabwe eri minisita. Kupaka yadi na wano wawasinga abanaku buli ttaka lyonna lyali erya gavumenti tukkiriziganye Kyamutawazi eddeyo, Serena eddeyo, Seratoni eddeyo, buli katete konna kali aka gavumenti tugassayo omulundi gumu. Maria Dana Namiro, STV Select ey'enjawulo.